ga mawulire ku ssaawa zino 11:00. Poliisi Mbale ekutte omusajja w'emyaka 24 lwakabasanya omwana ow'emyaka 3 gyokka. Ate babakulembeze abamawanga ag'enjawulo bamaze dda okutuuka ku kisaawe ekyennyonyi Entebbe mu nnyonyi zaabwe okusobola okwetaba mu lukuŋŋaano lwa NAM olugenda mu maaso era bangi nnyo basuubirwa okuyingirawo mu ggwanga erya Uganda. Bannakibiina kya NOPO mu disitulikiti y'e Mayugeyo bagamba nti okujaguza olunaku olwamenula ga NEWSROOM terusaana ng'abantu bakyalina ebizibu ebibanyigiriza kuba kwonoona nsimbi ey'omwi w'omusolo. Babakulembeze mu Jinja basabye abateesiteesi ab'emikolo gino egyamenula ga NEWSROOM bakkirize bannajinja bogereko eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga zaabwe ezibaluma. Gibadde mitwe mbadde Nabicu Salima. Nabicu Salima twagafuna minisita Sabo. Honorable Mariam Honorable Mutasingwa. Tugenda kumufuna twogereko naye ku katonoto naawe. Twogereko naye. Honorable Diana Mutasingwa. Honorable. Hello. Jebaleko nyabo. Kale sebo nawe jebaleko. Tukwaniriza nnyo ku NBS Radio. Abaddeko busy. Kale tujja kumuddira mu budde obuddako kubanga njagadde okumutambuzaamu kaawo ng'embeera yaffe bw'eba. Ensonga y'abavubi abakubibwa ku nnyanja then ne ku nsonga y'enguudo ne alina kyamaliriza tujja mufuna tetusobola mufuna tujja kumufuna tugenda kufunira buli muntu yenna si bwe kiri baaba. Ate Diana Mutasingwa mwagaddeko kimu bomukubira esimu akwata ali freestyle. So Honorable Diana Mutasingwa tujja mufuna abe bwikose obafuna minister. Yes ye minister asoose mbuyikwe. Kyetagokebera ku record wano. Sikiwanti buyikwe twafuna nga minister nga tukyali mu mukono. Katuli mbuyikwe. Obukyawukana ye minister asoose. Kale. So tujja mufuna mpola mpola. Eddakiika ziri 3.